moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Tukyagenda mu maaso n'okubeera nga twejjukana ku biki ebyabaddewo ku mbaga ya Kyabazinga ng'awasa mukyala w'omulungi Jovia ne Kapale. Finally olunaku lwatuuse era bw'atyo baamukubye embaga. Inno bineno byawukanamu. Kyabazinga ye yawasizza mukyala we Jovia, ate bineno byenkuleeta bye bya Kapale okubeera nga ye baamuwasizza. Kapale omukyala gwe yafuna, Kapale wabeera nga ali mu myaka nga 45, omukyala gw'alina ali mu myaka ekitone 55 ku nkaaga. Simanyi oba emyaka njogedde bulungi, naye naawe osobola otunulira mu kifaananyi n'olaba ekirungi ekiriwo oba amakulu agaliwo. Ekituufu kiri nti Kapale baamuwasizza, ate naye teyeegaana kubeera nga baamuwasizza. Omanyi omulembe gwakyukamukko. Abavubuka mu kwagala ennyo ebyenjola oba ebyamangu basazeewo okubeera nga baddukira mu bakadde, naye at least ono omukadde yatuukiriza kubanga kisooka visa buli kimu, kati obutuuze alina, bamuwasizza embaga. Mukolo mulungi, ndabako abantu balinga 67. Omukolo gwa mbaga bulungi nnyo, omukyala yambadde kadaali anyumye. Kapale esuuti gye zitategedde bulungi nnyo, ogenzi n'okubiramu awo ekivaava bamunda, totaddeeko na ttayi, naye kasita omukyala yanyumye bulungi nnyo mu kadaali. So tuyagadde okubeera nga tuyozaayoza Kapale okubeera nga atuuse ku kkula ly'obufumbo. Kati nno Kapale nywerera mu bufumbo, tobanga banno bo bagavana AC bo bagenda ate ne banobayo, gwe nywerera mu bufumbo. Ekirungi ogenzeeyo okuzeekuze, tokyalina ky'oyagala nnyo, so osobola bulungi nnyo okubeera ng'onywerera mu bufumbo. Nga tukyali ku Kapale, ngenda sigala nkuwa updates oba highlights ezabaddewo ku mbaga ya Kyabazinga, engeri gye baneeno gye basobodde okubeera nga bakwasaganya ennaku almost ze zimu kwe bakwasaganyiza emikolo. However, egya Kyabazinga gyabadde jaggulo, egya Kapale jjo gya lunaku olwaleero. Nina nga details n'obutambi byonna ngenda kufubanga wensobola okulaba nga mbikutuusa kwano ku SMX Media. Kankulekere details z'embaga ya Kyabazinga by'otaasobodde kubeera ng'olaba, naawe osobola okubeera nga obyerabirako, naye nga sinabeera nga mbikutaako.